mukisa kwa Katonda ayinza byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Omukisa ogwo gubeere ku mukadde waffe Ssaabadiikoni Venerable Geoffrey Wilson Kakooza ne Maama Janet, nga batandika obuvunaanyizibwa obujja Katonda w'abakwasizza. Gubeere mu mmwe ekisibo ekigenda okutambula olugendo luno ne mukadde waffe. Kale omukisa gwa Katonda gubakuume, gubalabirire, gubawangule byonna, guleme okubavaako leero ne bulijjo, emirembe n'emirembe. Twebazizza nnyo mukadde waffe Omulabirizi, era ndaba nga Ssaabadiikoni alina obusaabadiikoni obubadde bubiri ng'awotookeredde. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.